Eziri ampuliza 23 zibule okwera sawa etano z'okumakya yakutwegattako tuli ffenna Composer Prime FM ku luboozi lya radio yo akumukutu ogwakya naye mu mwaka muza 9 aguleta amasaka 94 akamuza 6 ku kibanja ampuliza kya www.primary.co.ug itoko ku stream toyina FM wosudde wala olubweru wa Uganda munafu okutuusako empeereza tuliziganya ku WhatsApp gite feedback namba ya 0773 yona gyosinzidde tuba tuwuliziganya mpuliriza musawo zaffe zino ez'akasamayanzi program yaffe olunaku lusimbwa Edward nkutwala paka saa 6 ez'ettuntu tuwagirwa Ibale Property Management Services jangu munafu ofune essanyu mu kizimbe kyo ojjewo n'ekirowoozo ekyokupangisa oba ekyokujjamalisa mu kizimbe okiteekemu obutimba oba munafu kifuula ekigango eky'ensolo ensimba y'emiti ne tukyabulamuko ka planning simanyi okwongera munafu ate okutebagamba putting in order nti kati mbeera eriwo bannange egyoyinza okwogerako ey'abannaffe bano infact abasimba ampuliza emiti bannaffe abasimba emiti gino gyoyinza okwogerako egikola layini ez'empulisiganya nti bannange it is too much okitegedde bw'otegeza embeera ga nti kisuse nnyo nti ne pooti z'abantu kati batandise okubeerawo enkaayana ekifo kimu bakisimbamu emiti egisukka mu 6 buli mukutu n'omuti nga bagamba nti mu bizinesi buli muntu babeera bakazi bajja buli muntu aba tayagaliza munikikye so nga ate omuti gumu gusobola otambulirako waya kumpi zonna ez'empuliziganya ne bannange ebibuga byongedde okukyafuwala ate si ekyo kyokka ne puloti z'abantu zitandise okufunda ezituganye kati bannaffe abalina ebibangirizi ebirinaanye enguudo bano bagamba bayita mu road reserve naye bw'oba wateekawo ekizimbe kyo nga kitunudde mu luguudo awali abaguzi kati olw'okuba nti road reserve basimbawo emiti nga 8 okitegedde oyinza okugamba gyameze gyonna lumu 8 nakati bakyasimba etugamba nti congestion is too much bannaffe ababa ne planning kiki okitegedde bakise tukupa ku nkola ziri tumanya amawanga agamu abagatambuddemu nti baba bakola oluguudo abateekayo zibayita gondi infact bebeera nga service 5 oba service 5 wabeerawo agenda otambuza owaya yampuliziganya akeyo wansi mu kwesese nayisa mugundi mu system yamuteerawo oba mu provision yamuteerwawo naye muganda nge emiti gino nabiraba juzi ku mutimbagano nga oluwo ogwakuba n'omuntu bali bakusimba ne kuteguka ne kugenda kutta omuntu tis too much ekitegedde ebiwayawaya emiti ekituufu empuliziganya ekikugu erabika nga egwobuseko naye etulowooza nti wayinza okubeerawo at the smartest way eyinza munnaffe ate okubeera nga etuusaawo ekyempeereza enjawulo abeegonze bwa president candidate Yoweri Kaguta Museveni wa NRM akyali mu bitundu ebyekigezi gyo yabadde Kisoro era akyaswagulira ddala musajja kampeyini basitaddemu amaanyi esonga temu na NUP ayolekedde bitundu ampuliza ebya mukono naye tusaba bannange bannaffe abatambulira ku kampeyini gundi ziro tukkirize nti abakozesa enguudo basukka mu omu naye twongere okulowooza ku baana ab'amasomero motoka ezitambuza abalwadde ez'emergency ezo n'ebirala kati then n'okukkiriza nti asaawa eyo candidate wo gw'otambula naye era munnaffe okutambulira mu mbeera y'obuntu bulamu ekitegedde kubanga ebirabiddwako ng'embeera ate endalamu ezitandisa munnaffe okuwugula abantu ezitulowooza nti tezivudde bulungi nnyo n'abala bangi bakyagenda mu maaso ne tulino manyi kampeyini z'abamu abamu bawumulamukko nnyo ekitegedde Nathan Nandamafai Makigere naye akyagenda maaso n'okupeereza akalulu Mubaraka Munyagwa Serunga Buganda gw'olusaniya bantu abakonga nti banne mujje tuliire wamu mujja kulaba enjawulo n'ebirala bingi ampuliriza era nga kekabugumiriza agenda tutuusa mu kalulu ka bonna engenda kusoma omwezi 15 ampuliriza omwezi ogwa January ogw'omwaka 2026 amanyi obulamu bwo bantumye kutegeeza nti twatuuse dda okwongera okuyambako tofundikira omwezi ogusembayo ng'oli mu nkenyera tokikijjana
tokikijjana n'endwadde mu mwezi ogusembayo okuyingiza omwaka omulala. Amanyabulamu bwe kuyitegamba nti jangu tukikoleko. Just nokulagirira okunyumyako naawe tugamba nti olya biki, amazzi onywa kyenkana ki, emirundi emeka, era biseera ki. Eyo ly'eddagala ffe twogera kampuliza. Aliyinza okwogerako nti lyerengera erigenda munaffe ate okuyamba olabike nga munaffe ate ofuna embeera ey'enjawulo. Era mu ngeri y'emu emmere ey'obutonde n'emigaso gyayo, ate ne bannaffe okuyambako bw'obanga olinamu ekizibu ky'okwekwata mu lubuto kye bayita obuteeyabya, tulina munaffe ekyokuddamu. Kati blood pressure, sukaali, alusazi, aniya, gatta kampuliza, ebifuba eby'olutenteze ebyo n'ebirala bingi, tugamba nti manya obulamu bwo egenda kuyambako ate munaffe okuzza mu nteeko. Kaakati empeereza zaffe musawo niwaba tali naawe kaakati osobola zifuna bw'obanga ozze emukono ku City Abo Center erinaanye Stanbic Bank ate ng'etudde mu Shell. Osobola okufunawo ekikolo n'eddagala lyakyo naye nga teweetagisiza musawo okujjako okwongera okubuuza ebitonotono ku namba y'essimu eziri ku ndagiriro ku paaka gy'oba otutte. Mu kibuga Kampala jangu wa John Kesali taxi park enkadde, osobola okugenda ku Pioneer V Building oyanja ku Park Complex ewadde bula Nakamate. Kakati ate mu kibuga Masaka mu dduuka eryansisa ku kizimbe ky'Omulangira Kayondo, ensonga ate wano ekireka mu kibangizi kya Kadopado mu dduuka erya Mulo Poultry ery'abalimi n'abalunzi. Tusange kakati ku Kyamuka ku Prime FM bw'otuuka ku ssomero erimanyiddwa nga Good Choice Primary School, munaffe okuba w'entanga 15 ku mukono ogulya oba guyita ogwa ddyo ewasimbyewo ne kalakita ejja kulengerawo ekyapa kijja kuyambako nnyo. Atwebuuze ku namba y'essimu eno 07763945 niya 07515534 enoti 5 etambira mu bufu bwampuliza tugire munaffe ate okutaasa enkenyera mu mbeera eziriwo. Enteseganya z'emirembe zitandise okuzza faya kubanga ensonga ezafulumiziddwa ezongera okulaga nti wakyaliwo ebitagenze bulungi, byefaanizaako ng'olugero olumu olw'abantu abaali balwanira ebyokulya. Kakati omu ye bamubuuza ekibalwanya kino agamba nti emmere agindyako, naye be bayitanga abatabaganya baga nti lwaki musowaganye buli omu nanyonyola ensonga ze nti ono ateekayo avuubika buvuubiisi, kitegeeza nti omuntu akwata kingi n'alemesa munaffe omuntu ali mu kutambira ku peesi ye. Kati abaali abatabaganya okumalawo obutakkanya buno bagamba kimu, kale kati gwe okufuna emirembe oli muleka agiri yonna, naye nga ekibadde kibalwanya oli kugirya nga nnyingi, kale ne bagatawo na kino nti kati muleka agiri yonna mujja kutereera. Ekiba kya bulumi ku ono abadde akayana nti bamulyako nti oli avuubika naye ng'atunalya ku peesi ye. Just bwe bafunidde obutakkanya ng'oli kitegeeza akwata kingi, kate bw'ogamba nti kale tutabagane mukkirizi yagirye goviremu awo, oli anzoga nti kati musajja abatabaganyiza ati oli ayinza n'okuga nti wetusuubira ogenda kusaba esowaani ey'okubiri obagabanyizeemu. Kitegedde omanye mu mbeera gye bayita conflict resolution, mu mbeera ey'okumalawo obutabanguko waliwo olumu wokkiririza ne bakunyigiriza, kasa kiwa emirembe oluuyi olumu obutabanguko buweddewo, naye era olengera walemedde obutabanguko kulemerako. Kitegedde obutakkiriza nti ono nansinga mu mbeera ez'okusika omugwezo bw'ogenda okukigattagatta nga muganda nga abantu basusa omugwa era ne bitagwa bulungi, mulimu nakiri nti ono nze musinga bwe bityo, ebyo bitera okuviirako embeera nti nga bwe natandise olunaku olwajjo ennambika ya America ng'eyita mu President Trump eyasuubiza abalonzi nti mumpe sabbiiti 2 ng'ensonga za Ukraine ne Russia zimaliriza. Ensonga 28 ze yalambise ye zalowooza nti ze ziyinza okuviirako otawuno okukomekkerezebwa, zitandise okuvaamu ate ebitukula, zitandise okuvaamu ebitukula makayi byazalira ku nsiko. Buli muntu abisoma bubwe, kati n'abakulembeze
ababulaya batandise okwetemamu. Olidde wa Hungary Viktor Orban esaawa minisita yinga akugamba nti mulimu bakulu banne abatandise okuwaga Ukraine naye nga tebakirabye mu myaka 4 intervention zibakozeseganya kumekereza olutalo mu bangi ligenda okwera emyaka 4 ekuba esigaddeyo emyezi ndowooza 2 n'ekitundu bw'obala December January in fact kati bala myezi 3 ekibulayo giwere emyezi 48 bukyanga Russia tandika kutabalisa Ukraine. Kakati ampuliriza Donald Trump president wena ajagala bubi nnyo olw'ensonga nti musajja wa Katonda yakisuubiza ate ku mulundi guno yeewala nnyo okulya ebigambo bye mu kisanja kino ekyokubiri kyafundikira nga bwe nakutegezaako nti omusajja akakulembera ebbanga etanaweza mwaka naye kumpi ebisuubira okutambula ndowooza kumpi mu bbanga ery'emyaka 4 omusajja yakutte mu ghetto n'abiwumbawumba omulundi ogwo. Entambula z'abantu abayingira mu Amerika si byangu nnyo kaakati. Omukisa etteeka ya Amerika ligwatirawo bannansi b'ensi yonna okuyingira Amerika abawera emitwalo 5. Omundi guno omusajja akyakikuttemu otwogerera n'ebbanga eriggalawo kana akazannyo ka DV Lottery fakiti akalulu ennaku zaayitako si mukaga November byatandikanga mu mwezi gwa 10 awo mu makati awo then bitambula paka November 6 otwogera ogwo 11 kugwako ekibanja kikwasaganya enteekateeka ezo tekinaba akukkiriza bannansi okuva mu wanga ak'ebuli munafu okuyisaamu ebintu byabwe abamu kye balowooza nti omusajja ayinza okuba yaggaddewo n'abantu okuyingira mu Amerika muteeka omusajja wa Katonda ayinza okuba yakisimbidde kuli kubanga ye ekimuwonyera ziizi okuwulira abantu okuyita mu buntu obwangu ennyo ne bafuuka abannansi ba Amerika ng'era bamu bakiiseemu. Kaakati ampuliriza Ukraine eyagala emirembe okusinga era ne Amerika nga bw'egyagala naye ye eri mukali not ate ne cost nti nyamantonekana eri mu nkwawo linaakubuuza nti neweebeera yakkapa kati Ukraine si bweri ebyanyamantonekana oli mu nkwawo ekayana oli mu nkwawo Ukraine egamba nti neetaaga emirembe naye si ku buli muwendo gwonna si buli kyeŋŋenda okuweebwa oba kyeŋŋenda okuteekebwa mu ngalo nteeke ku mumwa. Abasajja bagamba nti nedda not at any cost. Kakati kyova olaba nti America etandise ampuliriza okuyingira mu nteekateeka eno wabeerewo okuteeseganya era mu bompimpi nga bayita mu kye bayita surrender terms. Waayo bino kino kigenda kutuyisaawo egenda kuba nkumalirayo ensonga ziri 28 jjo nabambazeeko paka ku nsonga za 18 zasigaddeyo naye era abasajja abakulembeze amu nga bagamba nti bwewetegerezaamu eziriŋŋanga ezikubira paasi Omurasha ate nga yiika n'awuuza lutalo byabbi yabibba omusajja yabba Crimea mu 2014 Donetsk in fact Donbass omuli Donetsk ne Luhansk tajja bitwale wano Jews mu special military operation n'ateekayo n'akaluka ekikungu. Kakati n'olutindo olw'ekashi olugatta Russian mainland ku Crimea omusajja yaluzimba dda nti Crimea Russia okugituukako nga tetaataaganyiziddwa nga teyise ku mazzi waliwo n'olukalu olw'emmotoka ng'oyita ku lutindo omusajja bazimba olutindo kumpi meters nga 10 plus lutambulira waggulu ku mazzi olutindira Russia mainland okujja mu bitundu ebya Crimea mu Black Sea kitundu bakitwala mu mwaka 2014. Kati Ukraine wegamba nti twetaaga emirembe okusinga Amerika yakikulembeddemu naye not at any cost si byannyama ntono nti okaine eri mu nkwawo abo bagamba nti kiyinza obutakola bulungi. Kakati era mu ngeri y'emu enteeseganya ez'abakungu ezoyinza okwogerako ab'enjawulo ababadde Geneva mu Switzerland ku lunaku olwa Sunday. Ukraine yasindisa ababaka, Amerika yasindisa ababaka naye Russia teyakiikiriddwa
basajja bajidde mulimo zirimu tinti omuddugavu ndabirwamu enzirugavu okulaba nti tewabadde okusaaga kuba Switzerland yagamba nti nze wendi nina ekifo kyange mujje tubeere neutral ground tuyambeko abantu abo. Kakati enteeseganya zino zigattiddwako abawabuzi ku nsonga z'obutebenkevu okuva mu mawanga Germany, Bufalansa ne Bungereza. Era nga Ukraine yasindise Andriy Yermak yavudde mu Kyiv nabwekityo naye atuuse okwongera munafu okulaba nga wabaawo ekituukibwako. Kakati ebyo naye bibadde bikyagenda mu maaso ebingi ebivuddeyo era bingenda okutegeezaako nti luyingidde olunaku olw'1307 Bukyanga Special Military Intervention etandika era nga kyayongedde okulaga nti mu Bosnia y'amawulire gye nkutuusaako okwongera munafu okutambira mu kumanya nakugamba nti okumanya nako nkulaakulana bw'otambula n'okumanya ekitegeeza oba ogaggawazza ampuliza okumanyako era mu bompimpi ng'oggyeko nti kyayambako n'abantu okubeera aboogi mu kulambika abalala then okufunirako obubonero kati ng'abayita ogenda matendekero amangi n'ebirala so kigamba nti knowledge is power nti olunaku 1307 waliwo abantu 3 abattiddwa naddala mu nnumba za Ukraine ekyalumba abasajja bakyali mu lutalo. Ukraine erumbye ekitundu kya Rostov ekiri mu Maserengeta bwe basalagalina ensalo ne Ukraine ku ludda olwa Russia. Era Rostov kinampuliriza Governor Yure Asuliza n'ategeeza nti mufiddemu abantu 3 n'okulumya abantu 10. Era nga minisitule y'ebyokwerinda ya Russia ebaze drone za Ukraine 249 ezikubiddwa nga ziri mu bwengula bwa Russia ekitundu kya Rostov. Tebakomyeko waliwo abantu abalumiziddwa mu kitundu kya Russia kimanyiddwa nga Krasnodar era ng'ebadde zibadde ennumba za drone. Governor Vyamin naye yategeeza nti embeera ebaddewo babaddemu okulumya ebizimbe naddala ku mwalo gwa Black Sea waliwo omwalo gumanyiddwa nga Novorossiysk waliyo abantu abalumiziddwa nga 4 nnumba za drone okuva mu nsi ya Ukraine. Era Defense Ministry eya Russia netegeeza nti ekubyeko 10 ezibadde ziolekera Moscow kati abasajja de bawulira Ukraine ebadde ewolera engeri gye balumbyemu ampuliza ekitebe ky'amasannyalaze oba in fact liyite bibiro ly'amasannyalaze kati nabo kitokubadde kuwolera. Era meya w'ekibuga Moscow Sergei Sobyanin ategeeza nti kaakano bali mugezaako okwetereeza nti sasa yali military intervention ne Ukraine kati ekasuka bali mu mbeera yatakulikira tomulekera. So omugatte babaze nti Ukraine drone zibadde ragirizo genda e Moscow zibakubidde mu bwengula omugatte zibadde nga 50 zibadde zigenda e Moscow e Bryansk e Kaluga saako ne mu bitundu by'e Kursk ne mu bwengula bwa Crimea okumpi n'amazzi ag'ennyanja Black Sea. Kati ezo update ku lunaku 307 bw'obuyunga obutereevu ne key events ezitambula kakati weetegereza mu buliwo. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky ng'ateekateeka okugenda mu America okusisinkana Trump ng'omuntu yagambye nti peace plan ey'ensonga 28 zebafulumiza ogiyambako kuva mu lutalo bali mu kuziteesaako. Era n'ategeeza nti bali mu nteeseganya wakati wa America n'amawanga aga Bulaaya. Era mu bompimpi bagamba nti tugenda kunoonyaamu ensonga ezisinga obutuufu ennyo tuzigattire wamu naye ezikyalimu ebirumira ezirabwanga ezikyalimu ebirumira zijja kusooka zirindemu katono okusinza ku kiriyo. Era Zelensky n'agamba nti singa enteeseganya zigenda mu maaso nga zeetoolera ku lutalo kisaana wabeerewo okusiriikiriza mu kulwanagana era kyerekerawo tulumbagana waleme kubeerawo nnumba za drone ezissaako n'okutta abantu ba bulijjo. Yabadde Volodymyr Zelensky. Trump n'ategeeza nti progress oba ebigenda mu maaso mu nteeseganya zino ng'okuviira ku byabadde Geneva yeeraze nti kisoboka
wasobola okubeerawo enteeseganya wakati wa Russia sako ne Ukraine nga yeebuuza n'okubuuza nti si kyo yeege nti ku mukutu ogwa Truth Social bwe kiba kisoboka then tugende mu maaso